Kino kijiridde minisita ono okuyisa ekiragiro ekigoba abatembeeyi ku nguudo ssabbiiti bbiri emabega ng'era okuva bwe kyayita wabaddewo kalimanywera wakati w'ekitongole kya KCCA n'abasuubuzi nga bagobwa ku nguudo. Kyokka olunaku olwaleero minisita alambudde ekifo kino kyasanze nga wakyaliyo emidaala emikalu mingi nnyo n'alabula obutakkiriza musuubuzi yenna kudda ku nguudo za Kampala. Abasuubuzi abakolera mu kitundu kino basabye minisita ono okwongeramu amaanyi okujja abatembeeyi ku nguudo olw'ensonga nti abaguzi tebakyettanira katale kano lw'abatembeeyi nga bano. Abantu bakakingira ddala okuva eri ku ppaka ppaka eri mu ttawuni ebintu nga biri wansi ffe tetulina n'omu atugulako ebyaffe ne tuyiwa kasasiro. Bannabyabufuzi abalemeza abatembeeyi ku kkubo omutembeeyi ani? Bwe babanga minisita kazze wano tubasanyufu naye nze ndi omu okubanga mpagira minisita ekiragiro kye yayisa obutakisazaamu. Emidaala gino mugiraba usaafi yali baddemu abantu bangi naye olw'okuba nti mwayingiramu ebyobufuzi omuntu ajja n'apangisa emidaala mulimu babulooka ng'alina emidaala muno ku 10 ng'ayagala nze ngupangisa emitwalo 5 jjukira tewandabaawo bakasitoma kubateeka ku makubo essaawa zetukoleramu ate nawo we bakolera kakati tetufuna bbanga lyonna lijja muntu ebintu byaffe bisiranira ku kakati okutundako ssaawa 10 okuva ku makya tutudde butuuzi ute teri mukuzajja wano. Bano bagamba nti ekintu ekisinza okubaviirako obutakola be bavuzi ba takisi okwesamba takisi paaka ya Usaafi olw'ensonga nti kye kimu ku bintu ebireeta abaguzi okwettanira ekifo kino. Twali eri mu Usaafi paaka emmoloka zonna ezaali zirina okutikkira wali zonna zaavaayo ziri eno ku zitikkira yonna ku kubo ziri emu libadde endala ziri wali eno ate nga zonna zaali zibadde zirina kubeera eno mu paaka Usaafi. Kati ffe engeri gye minisita kazze ffe tusaba minisita atukkirize ensonga eyo. Tumusaba nti ekyajja kirongoosa kubanga tutambula naye mu mbeera yonna n'ensonga ya takisi ziri eziri ku makubo nga paaka ya Usaafi ya gazetinga. Tusaba siteegi y'Entebbe ebenga ejja wano eyegaba efulume eddeyo eri ey'Entebbe gyejja kuyamba akatale kano. Eno mu Usaafi esinga nga balinyali nga bali 15 nga lwano ku musaga tuntwala nusu 10 ate bano bamutwala nusu 15 Shege kati eri balabe kizibu kizitikira buli wamu moka nyingi zitikira wali okuva ku shopa tena nakuja gaba kasanga unazitikira entwa chafuna abantu sirape basawo. Minisiteri alabudde bannabyabufuzi mu kibuga Kampala okukomya okubuzaabuza abantu olw'ensonga nti ensonga eno yakuyamba kulaakulanya kibuga Kampala. Kibuntu tuteekemu ki abantu bagoye n'ebyobufuzi wifo kyogenda okulambula enguudo eri lwaki temuse ne mulambula obutale oba eriyo emizigo kitandibadde kikola ki kitandikirwako n'olaba munnabyabufuzi minisita agambe nti emizigo gyeguli nti ningenda nakusalirako nti ngenda nekuleta ne pulezidenti akuwe ne kapito naye mu kifo ky'okuyita abantu senga nze mbadde segirinya nambadde mpita ti bannakawempe mujje tulaba minisita kyayogera kiki kituufu wano nsanze emidaala 10 bannakawempe 10 abatembeeyi mujje mu midaala mu pulezidenti tumuwadde mwezi gumu ajja tuleetere ssente KCCA twagala kulaba oba waseze gibandibadde biri mu ki muddiiro. Okuva minisita bwe yayisa ekiragiro kino okugoba abatembeeyi waze wabeerangawo embiranye wakati w'abatembeeyi n'abaserikale ba KCCA era nga mu bitundu ebimu balabiddwako nga balwanagana. Alipoota eno ekuŋŋaanyiziddwa Isaac Tenywa, WBS Amasunsule.